BOCAT TV Nera Kawantenda akola ki? Alaga bisuwa. Ngada ngaba kabatenda alaga bisuwa. Alaga bisuwa. Bula batenda nze nsobola nja kukyetike ekiwala. Bro. Wega nja kulifunga ku kifuba. Byebi Niger byebi. Tukwaliriza nnyo ku BOCAT TV wale kwera mpozinga ate osubscribinga likinga sharinga waka waffe tutambule bulungi nnyo nze SULA SSENYONGA ate mpozi nini Saipwa nini omutabani Simon Petero ate mpozi Uncle Kevin Uncle w'abantu likola mu kibaati emu bikoma mu kibaati eyo nakulabye Eden zaawo wayo nakafoke wanzigiriddawo ngoda kazo west bano mutajo lunamu ere ogamba otya obulamu tebwadde bubi babuzeeko alhamdulillah mukama w'amaanyi wabuyinza nti ampadde obulamu nammwe nabo abafunye ebizibu tubasaasira abafunye ebirungi mwebaze Allah tabaraka wa taala kubanga yasinga byonna mujja sooka tukigumire sooka tukolereko wano mpola mpola nakola tugenda kubeera mpozi nga ate tujja kufuna nga yakadde ne Simon atubeere nga ate mpozi tubawa biki ebifa mu nsi okugyetooloola ebyentalo ebyobulamu biyimiridde bitya ebyenfuna biyimiridde bitya mu nsi naddala ebweru wa Uganda. Onakola tugenda kwogera ku ki? Nakola lero mbali twogere ku kuditaze kumwamula kwa government abakozesa mundu naye twogere okusinga mu West Africa kubanga bona ayogera kyonna general bajja tuna tulabona nti olinga atamanyiibwe tuli nesigine tujja kubalaga netwala yo kasponje akalwedi akubala ka people power abaana obwe batyo anyway kiki ekireetera abantu okubeera mpozi nga bamamula ku government kumamula kwa government olwaliro Niger ekisinga okukola amawulire gwe mukago gwa ECOWAS okubanga gulemereddwa nzina tutuse n'okufuna mwendowooza ng'omuntu tobagugibwewo nga bwe tulina East African Community n'ensi 16 eziri mu West Africa nazo zirina omukago ogwazo ogwa ECOWAS kale ng'omukago ogwo okufaanaganako n'omukago ogwa East African Community ogwa SADC eri wansi mu South Africa ne Maserengeta balinayo balinayo ogwa SADC ogwa ensi eziri awa South Africa Malawi Mozambique Lesotho n'amawanga amalala nsonga tezaavaayo kuyambako ku Mugabe bwe baali bagira no kiba mu buli nakyemalira ayina enkola gy'akolamu nakyemalira yenna Mugabe yatuuka n'afuuka nakyemalira kati nakyemalira yenna amaanyi tabeera nago nga muntu amaanyi gabeera mu magye kyobalaba awaayo okuwesitinga resources z'ensi zonna magye amagye gabenga maki nga mumativu era ebiseera ebisinga kyobalaba nti Ferekezera Nkonke yali vice president wa Mugabe ate yamulyamu olukwe ne beyamba nakola n'amagye ne bawamba amagye nti nakyemalira buli bwatuulako ye n'amanya nti abantu tebamwagala akwata sente naziwa amagye ne gamukuumira kuki buyinza oba si ekyo wakiri atondayo gali akabinja era bwe kiba abamu atondayo akabinja abamu nno bakatonda takulaga nti akatonzeewo ekabeera mu bali bw'okolayo embeera yonna oli yajja n'ategeeza abaliwa n'ategeeza bano naye katugenda kiraba nnyo mu Africa nga ensi ziba n'amagye agakuuma pulezidenti nga bo nga wano tulina SFC tujja kuba no tugende tulabe Russia ebadde n'obubinja naye zo bukyusa n'akabinja akavagina nako kaali kabinja mu kusooka nga akakuuma pulezidenti ng'abakuuma pulezidenti mwe bava naye oluvannyuma ne kafuuka ak'obulabe ate kakyewaggula naye yasooka kubanga mwemuva ate akuumaani naye kyeyakola kati omusajja mukulu oyo wa Russia Vladimir Putin tokyasobola kutegeera baani abamukuuma abatuufu kubanga pulezidenti mu nsi yonna asinze okugezesebwamu okuttibwa emirundi emingi awonye okumaamulwako emirundi 43 nga Putin si kintu kinene nnyo era tulaba nga pulezidenti akyasinze okuba nga alina security ey'amaanyi tudde West Africa ECOWAS yalemereddwa baatusuubiza ku lwokuna olwo oluwedde nti bannange kati kiwedde omukulu Musa Fata akwasaganya ensonga za ECOWAS African Affairs na biki byonna navayo n'atukasa n'agamba kati tusigaze ekintu kimu kukuba tulina eggye lyaffe erya ECOMOGOL erigenda okuba kati omuntu kasita abali bagana kasita olunaku lukeera ku makya General Omar
n'alemera mu ntebe ku kifuba. Kino bwe bakikoze bwe bakyogedde nti bagenda kukuba. Omusajja mukulu Bazuumu yali mu kkomera. Yali president. Yali president. Bwe bamukata bamuteeka mu nju. Bwe bamuteeka mu nju Ssenyalaze ne gasooka gagenda. Ne bamugamba nno tewali kyakukola. Ne bamugamba ojja looza ku bantu kye balooza. Naawe twagala ofukume ku musubbaawo. Olaba obulumi okukuma omusubbaawo bukola ki? Bwe buluma. Era batandika okusoma emisubbaawo nga bakola ki? Bagimuleetera ku. Ne baamalina ku 3 ne bamuzaako amasannyalaze amazzi ne gagenda. Nga sink. Teflashinga. Teri ku flashinga, teri ku n'abangalo, n'omugamba ekolozeeko. Naye byonna ne bigenda nga bikyuka ne ba awo Antonio Guterres, Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Mawanga Amagatte, n'awaayo okuwooninga eri abaawamba. Abaawamba General Man agamba tusisibwatisibwa. Ffe tufuga, ffe tusalawo ekyenkomeredde nga ne bw'abadde asalirawo bannansi kalozeeko. Jjukira okuwamba kw'omusajja ono okuwamba obuyinza bwe. Baawe ensonga emu era ensonga eno mu nsi za West Africa zonna kyekibadde ekyekwaso. Bagamba ekyali tutunuulira 2017 Yahya Jammeh avaako Egambia Adama Barrow atuulawo. Adama Barrow mu kujja bagamba nti bannalukala bayingira mu nsi ezo ne batudimbula abantu. So Mali kyekimu, Burkina Faso kyekimu, Niger tulaba kyekimu. Ensonga gye beekwasa kati wane Niger bo bayongeddeko nti waliyo enguzi n'obuseere bw'ebintu. Okulinyisa kw'ebintu. Economy neegwa. Nga twalabe Tunisia kyo just akagati kalinnyamu nusu 10 ne bitabuka. Naye musaasira ensi ezibeerawo nga anyway example sijja giwaayo. So ECOWAS nga eyimirirawo ku buli nsonga. Negamba nti kati omukago ensonga enkulu ECOWAS giteekawo ki? Kwe kulabanga emirembe gibaawo. Mu region eyo. Wabaawo emirembe. Wabula kuba nno kino ekintu tebakyegendereza. Boboli bayizinze bulungi nnyo. Lwaki ECOWAS weeri tewaliiwo weegambira nti erigenda neeyamba ku gavumenti okuzizzaako. Bwe bakumaamulako babeera bakumaamuddeko. Wabula yo kyeyagala nga waliwo emirembe. Bwe muba mumaamuddeko mumamuleko mu mirembe. Mumamuleko mu mirembe. Tekiri mu buwandiike kyeŋŋamba. Naye lwokuba nti nekiri nakyo tekiri mu buwandiike nti omanye ebintu by'amateeka bikola bulala. Batuuka ne bagamba twagamba ddi nti bwe bajjangako president ffe tunaakola ki? Ffe tunaayamba. Naye bamugambye nti nno mujja kukuuma emirembe. Ate waba tewali mirembe kibakakatako okukola ki? Kati ECOWAS buli lyabadde egezaako okujja okukuba Bazuumu ono akomewo ku ntebe. Aba ECOWAS ne bagamba naye ate tetuteekewo ate embeera enzibu. Oba okutuddemu ensi ne bamala ne badda emabega. Yensonga lwaki nze nja kuwa ensonga lwaki ECOWAS efeyiringa na lwaki n'omukago gwonna awamu n'ensi nga banneiba abaliraanaganye. Lwaki nabo basobola okukola ki? Bafeyiringa otasobola kuba successful mu ndeeyo. Bazuumu n'ayitiraawo atasobola kuddako ngaani ng'omukulembeze. Ezimu ku nsonga lwaki olutalo terusobola kuba successful. Ensooka ya ddiini. Ensonga ey'okubiri ya mawanga. Mawanga mangi. Niger ne Nigeria. President Muhammad Buhari yali musajja mu Nigeria naye nga mukazi we Niger. Ng'eggwanga lye mu Hausa. Ng'ate ye president mu Fulani. Kati amawanga gano gali dominant manene. Aba Hausa n'aba Fulani mawanga n'aba Yoruba mawanga g'abantu banene. Kati otunuulira Nigeria kuba Nigeria erina amagye mangi. Nigeria erina amagye agali mu 30. Kyokka ate kana akasika Niger kayina amagye just 1,2 3. So ne bagamba Nigeria yoka kujja kakuba. Ekakuba nekasebula. Ne bagamba tesobola genda kukuba baganda baffe. Kuba amawanga gegamu. Bali bawasaayo. N'amawanga gennyini gegamu nga bwolaba ensi nti Uganda esalagana ne Rwanda. Abanyarwanda bangi eno mu Uganda n'eri bangi. Kati tosobola kulwanyisa ggwanga limu. Toba kizizaawo ne bagamba no tribe tosobola kuba tribe ginnaali. Kiringa kibeera nti tusala ensalo ne Rwanda. Kati nga mu Uganda ate abanyarwanda bangi. Kati example nga tribe dominating. Example nungi kozesa Bulemeezi Rwanda ne Kyaggwe nga bali lwanaganye. Mwena muli baganda. Ekibawula mu mugga gwa Lwajjali. Kati tugende tukube muganda munaffe kati ne mugamba nedda. Kati ensonga emu ereetera olutawo okubanga tetusobola kugenda. Lwaki eriyo ŋŋanyo gigezesizaako? Eriwa
kubanga sibe banji wano Uganda ku bukadde bwerina wero wano babalabala nti Abanyarwanda bakola ebitundu 11 naye nakyo balina kudda mu constitution bakitereeze tewaliwo eggwanga libeera mu nsi nga liriwo lwa constitution eggwanga eryo libeerawo lwa kubanga weewaalyo so kati goboddira n'ogamba nti bano twabateeka ne mu ssemateeka nti ggwanga kitegeeza obanga alagidde ddala nti yabadinka mubateekamu abadinka gundi yabateekamu Amini badinka Amini yali tebaali banubbi anti Amini yali agala abadinka abanubbi abalugubala amawanga gonna yali alina kyayagala agattire wamu kuba gakola yali gamaanyi nnyo okubeera ne ku bafuzi b'amatwale anti era tulaba ne security esinga mu bo yali esingamu bakyuka bani abanubbi kati bw'oba obaagalako ogenda kwaluwa paaka oba tunda ekinyeebwa ekyamaanyi g'ekisajja so ensi yatabuka lwaki olutawulire lusobola okunyinyitira nga tuvudde ku nsonga y'amawanga ya ddiini Niger abasiraamu Nigeria basiraamu sultani we Sokoto bwalagira West Africa yonna ekola ki ewulira olaba ne bwalagira wano Emiru bwalagira ne wano mu Uganda ne Kenya bonna bakola ki bawulira nti Emiru alambye akoze eki alagidde so kati tusobola kujeema ezo ne ziba ensonga biri enkulu lwaki olutawulire lusobola kuba successful so awo bwe tutyo ekifaananyi kya Niger ne West Africa yawamu bwe kito mu bufunze bwekikola ki bwe kiri bwe batiisatiisa okukuba ECOWAS ng'etiisa okukuba General Omaro yatuula mu ntebe General Omaro Tiani yabagamba ti bwe muba mututiisatiisa tugenda kwata pulezidenti ono owammwe Bazoum gwe mwagala tumusaleko obulago omutwe waliwo manalaba nga bagamba nti bagenda mu kubeera nga bamutta bagenda muteeka mu kiflying pan basiike omutwe bagulye ngengege ngengega naali eriiso yetegeka naaliirako gundi mugulebye munaaliira ku mutwe ogwo omusava ekyokubiri ne batiisatiisa omuloopa jjukira bwe baamala okukwata Bazoum yasooka okukola yasooka n'asaba Bufalansa emuwe obukuumi emuzze ku ntebe yalaba Bufalansa eganye n'awandiika omuko mu ggulire eriri lya Amerika erya Washington Post ng'asaba Abamerika bajje ebyo byonna ng'abikolera waayina intaneti kwaeri ng'asaba bajje bamuyamba abasajja bamuwamba bakole ki bamute bajje bamulwanirire Amerika ejje ereeta amagye bamuzzeeko kati ono General Omaro Tiani n'agamba awo oba olidde mu nsi lukwe era egimu ku misango gye bagenda okumuggulako kulya mu nsi yerukwe awandiikira abayekera bajje abantu abava ebweru obakkiriza otya nga ab'omunda wano obabuusizza amaaso nga tunagenda naku ECOWAS lwaki wasoose ku ECOWAS n'ogenda mu Bafalansa lwaki okozesa external forces lwaki yawandiikira ab'amagye ab'amagye yali afuga bajje bamutaase anti yakimanya nti ate gegakoze eki gegamuwambye ekyo ne kiba nga kyatwalibwa mu ngeri efaananako bwetyo so baatiisizza okukwata pulezidenti okumutta singa musajja mukulu banagenda maaso n'okubakangakanganga ECOWAS pulezidenti w'eggwanga erya Nigeria Ahmed Tinubu jjukira ate ye pulezidenti w'omukago gwa ECOWAS kakati ekitiibwa kye bamuwa ate beeba Oluganda aba Niger ne mu biseera bye eby'eddembe mukazi wa Tinubu ajja n'awummulirako wa Niger Niger bulamu ki obwo buliyo omukazi bwagenda n'awummulirako bagamba yesinga obwavu in fact njavu ate nga mwatu yesingamu n'abantu ate mu East Africa erina abantu bangi ate okusinga Nigeria naye erina abantu bangi yenkanawo obunene erimu bu Uganda buna ate Nigeria erimu bu Uganda nga 3.5 Niger esinga Nigeria obunene ndene kyokka yesinga obwavu njavu naye era omukulembeze waali kati wano gwe onoonya ekyokulya naye abakuuma abakulembera abeera n'emmotoka nga otunuulira wano kisimanyi bakiri ku Afirika yonna obeera ekazo ng'omukulu ali Kyengera naye nga wonna tewalina bakubawo emmotoka zonna zikuuma mukulu ezimu zikulembedde endala zivaamu baagala kuuma security ya muzeeyi mulinza mwagala mwegezaamu ate kati kumwegezaamu omukulembeze naakola ebirungi lwaki oba oteekawo embeera eyo kola bukozi bintu oba freestyle nga Amini anyway obulamu bwe buto naye tusuubire kudditaazi nga zikyajja zikyajja mu Afirika nnyo kudditaazi ate ne muno Uganda twali tubaddemu ne kudditaazi ate emu yokka sebo seemu mu Uganda muno twakabaamu ne kuddita nga 3 eyani neyani manyi Amini yokka nga wamba obote kakati Amini yawamba obote
sanvu mugumu ate Obote Obote n'awambibwa ogwokubiri Obote oyo manyi Obote kudita bw'oyongera okutegera ekigambo kudita mu Uganda Obote kintu kirungi nnyo okunnyonnyolerako kudita nti yafuna ye meka yafuna kudita biri bwe yajja mu nsanvu mugumu nga bamujjako Obote ng'ajjako Amini ng'ajjako Obote Amini ng'ajjako Obote ate musajja mukulu Obote eno yajja n'addamu naye n'awamba okuwamba kwali kumu bangi bakulembeza Obote era ebyaffe ne biwandiika nti mwami Obote naye nga baali bafulona saba mwami mukulu musajja mukulu abayekera abo abamwe Museveni abafulona saba bajja we batyo bava Mozambique eri ne bajja ne bakola kudita kitegeeza tulaba ata Obote ajjako ani Amini sanvu mu mwenda kati akomawo tutunuulira entebe mu kinaana nga Obote olwakoze eki kwali kati ate Obote najjibwako ate bajje no banne okuli Tito Lutwa Bazili yolala ne Bazili yolala okitegeera Okero ne bamujjako okitegeera so kitegeeza ziriwo nga 3 bajjako Obote ng'Amini amujjako ate Obote najjako Amini ate Bazili Okero ne munne Lutwa ate nabo ne bajjako Obote yade twama ne tegera oluvannyuma nti yakyali emabega bwebukulembeze obwo bulungi bwe mutukola ki bwe tulina kati mweyagaliramu musajja tulwanira bulungi seka Jose Kamungoyi tuli mu kweyagala tuli mu kweyagala ayo musajja era yangamba ati mba mukolere ebiri international ebiruwa munyumye mu mirembe tewali Omulangira Kironde Galabuzi oli agamba baana bange naye twesasire twesabire kudita zireme tuuka wano kati nno muyina kusaba nnyo njagala kubuuza obaluga tulina kusaba nnyo kulembeza ddako ti onaaliko temwamwagala oba mwamwagala mu kusooka ffe tetwaliwo ffe tukuze tewali nsonga nnyo lwaki tumwagala era nga tewaliwo nnyo nsonga tetukola ki tetumwagala sobola batubaddewo bwe tutyo bwe twafuna gwe tulaba nti alina endowooza gifaanagana ezaffe ne tuyiikira oyo ebyaliwo ensi n'ebikola ki n'ebirabo ebiri emabega ndowooza tujja kusinziira ku mukutu guno era tubibasomese tubibalage lwaki okeera ku makya n'olonda omukulembeze nga golowooza nti yono gwenjagala ogambye kudita zikyali nnyingi nnyo zikyali nnyingi kubanga ebizireese ewalala kiki ekiri emabega wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni okutambulira mu kalabirwamu aka bullet proof akali Amadi n'okubeera kati nga ne waayogerera akantu ako kabuusi abeera mu kabuusi amazima gali nti waliwo ebintu ebimu nga kyo ne bw'okyogera bigenda kuvaamu ebintu bibiri akulaba oba ndaba n'alaba ffe ffenna tajja kukkiriza kye tugamba ate agenda okulaba ategere kye tugamba nti kituufu gy'anaatutwala tojja mumanyaayo kuba ajja kugamba ekyabatuusizza ku kyo kyabadde ki ensonga ogitegedde agenda okutulaba nga twogera tagenda kutegeera kye tugamba kubanga kiri mabega nnyo awukola ki aw'okutegeera kwe kyokka ate yakimanyi nti tetugenda okwogera kyekituufu ajja kutunoonya tugambe bakulu mwebale pulogulaamu yanyumye naye mwebale muje tugende Pulezidenti waffe omwagalwa tusasobola kubeera ng'agenda ku ebyo pulezidenti okutuuka okutambulira mukuuma akalinga akemere nga akaloni andisaanyuki ekintu kibaamu ebibuuzo biki bingi okitegeera abaana yakoze ebifaananyi tugenda mumunoonya bwe baba baagala okutegeera waayi kiriwo ekityo mugende mu revisinga kye bayita hegemonic stability theory ono theory mugazi mungi oba oli affe tulitandika obbasunirako mpola mutegeere nti waliwo ensi lwetuuka nga basobola okukola ekintu nga kijja ne kitagetinga muntu ogwo omanyi kisumbuwa ensi olwaleero nno si kusoma siki n'ebintu ebisumbuwa ensi okumanya kwaffe ne tekinologi atuli nnyo emabega kati waliwo ekintu nga kya tekinologi ennyo nga waliwo akakka kenyinza okukola wano nga ngenda keetoolooleza ku SULA yekka nga gulinga muzimu naye nga kya tekinologi omanyi tekinologi oyo yabuzaabuza ebintu by'okusamira n'amayembe n'emisambu ebyo yabibuzaabuza kubanga bitambulira mu sisitimu yetya byonna bitambulira mu bbanga kati kireetera omuntu okulema okutegeera ti ago amaanyi agazze ga tekinologi
obaga amaanyi gazze sisobola kufunayo ddogo lyonna oba kintu kyonna nga nsobola okuŋŋaanya akazimu akukola bakajja akaleera okusitula ttenti ezo ne kazitwala ne kasima n'osima ekinnya nga bw'olaba ensooke bw'ejja n'enywa mu gundi. Tekinologi waaliyo yakikola kuli bakutuukayo tujja kutuukayo tulabe ekyo nembako gye nkasindika kimu ekibaawo ne ziba virus ziba antivirus. Anyway, tusooke tuddeko mu West gye tubadde. Lwaki amawanga gayo gaagala nnyo ebintu by'okubeera nga bawamba tebasobola kuyita mu nteeseganya baana kulonda na biki? Ekyo kati tekikyakola olw'ensonga nti ensi za West Africa n'okufaanaganako n'ezaffe ezawano zonna zirimu nnyo amaanyi Western powers, amaanyi ago ag'ensi ezo ez'abazungu nga tezikyayimirirawo ku lwazo ne zirekawo emiwaatwa. Kyekisinga okuba ekizibu nti wabaawo emiwaatwa nga minene nga migazi nnyo nga ensi nga Niger erina omusajja abantu babadde no bamwagala kyovula olutalo nga bakamala okumuwamba abadde tannalwako 221 bamuteerako. Kiki ekyalema? Tewali kyalima kuba bamuteekako nga bamwagala. Abantu bo nakati bakyamwagala naye amagye go gafosinza abantu obutamwagala kuba gakoze eki gawambye. Abadde akola abantu bye baagala naye nga amagye tegabyagala. No, abantu babadde babyagala naye ensi zitambulira ku hegemonic stability theory yenkugamba ensi nti ensi zonna hegemony bwe tuyita hegemony ye naggwano wonoogamba nti superpower nti nze nannyini nze nsinga nze nsobola okugamba nti ababakozi abo baveewo bate bakkiririza mu nze bwe bate batambulire mu nkwawa zange bajjeyo bajja kuvaawo bakole ki bagende. So kati ne mu nsi ezo bwekiri wano mu byemirimu mu makampani theory eyo tumuyita broken windows theory. Lwe basobola okugoba omukozi nga kyekiri emabega. Kati ne hegemonic stability theory eno ebaawo ddi basobola okuwamba omukulembeze ne bamuggyako nti olwaleero ekiri emabega ennyo wakati wa West Africa. West Africa yakolonizingibwa nnyo Bufalansa okugira ddala paka ndowooza okutuuka ku Kongo awo Belgium yo nejja nekola ki netwalawo. Kakati ensi ezo ezakolonizingibwa Bufalansa zirina enkolagana y'amaanyi ne Bungereza ate ne America ekyo kimanyi. Ng'okuva mu sematale yasooka tuyina Axis powers ne Allied powers ensi zo zeyawuddemu nti anaalumbanga Bungereza aba alumbye Bufalansa aba alumbye America anaalumbanga Japan anaabanga alumbye Germany ne North Korea nabikyeza ensi. Kakati nekino wano wekiri tutunuulira ani hegemony. Russia akugamba nze nawa Africa AK-47 ez'abanunula kakati ate yatuwaza bwerere twagulanga ngule waliwo nenkolagana by then ebyasente era byalingawo nnyo twakolanga bata twakolanga bata naye kyabanga leesi balwana nnyo ffe okubeerako bwe tukola ki bwe tuli naye weeru yadde twalwana ne tweddizaako bwe tweddiza naye twasigala tuli wansi w'abakolonialmasters baffe. Ensonga lwaki leero mu Uganda bweni alina White House alina State House naye alina State House kakati kikulaga nti era naye akkiririza mu Bangereza nti ensi zonna ezitakkiririza mu Bangereza zo zasigala zirina White House ng'ennyumba z'obukulembeze naye buli nsi gy'owulira ng'erina state kubanga naye abaana ndowooza be bagituuma State House kibali mu bwongo yesi agiyita State House naye kiddayo eri ku hegemony. Ani hegemony gundi yasala nina nti era ffe Bangereza be batukolonizinga ndowooza ebigambo bye tukozesa ebisinga byabwe tukozesa lulimi lwabwe. Uganda twale just a state twale lya Bungereza kati ate yo gundi tuyita province. Russia we are just a province yaabwe bo bagiyita batya gundi yaabwe State House yaabwe besigala White House yo esigala White basigaze America era nabo basigaza bayina ebyo byonna naye hegemony badde njikunyonyola hegemony lwaki nti mu West Africa kiri bwe kityo olutalo ojja kwekanga nga luli wakati wa Russia na America. Byonna tujja byetolooza naye onaagenda okumaliriza tulinga abazzeeyo ku bya scrambling for Africa ani atwala twale kyani atwala twale ki tetwazzeeyo wabula tubadde twasigalayo anti kati kiringa bwe kizzeewo kikomyewo just kati
kivuddeyo nnyo kubanga kirina olweyubula lwetukola ki lwekiyubula kale kino kyebagamba kuba n'omuchina bagamba naye alina waayagala ate omuchina alina enjawulo ku bantu abo ababiri omuchina alina enjawulo ku Russia n'Amerika newankubadde ng'enfuga y'omuchina eyagala okufaanaganyaamu ey'omurasha nkola yaabwe ey'ekikomuni naye balina bye baawukanya nti China ye wansimbi nnyo yensi ayagala agiwambe ng'ayita mu byakusuubulagana nsimbi kati ye omurasha yayagala kuwamba nsi nga ayita kukozesa kifuba maanyi kyova olaba kati bo bagatta wamu amaanyi Russia ne China balabe China ayambeko ono mu byokusuubula naye ng'ali mabega nnyo China ekolagana bulungi ne Russia enkolagana yaabwe y'amaanyi ne ssente zaabwe zikolagana bulungi nnyo yeni yabano ezitowamu ate ne rubo eyabaki eyabarasha kati kyova olaba balwanyisa ne ssente y'Amerika eno $, bagikole ki bagisse ku ttaka naye bo bagamba erina okukanga ne rubo y'amaanyi oba yeni ey'omuchina nga nayo y'amaanyi g'okusinga ki $. Kati olutalo lw'abano lungi nnyo okusinga nga lwa byanfuna tubazingireko wano bazingireko wano oludako tujja kubanga tutandikira awo ebyenfuna bifudde bitya Africa okubanga kifuuse kirwaniro ne wano tukyabiraba Africa erina material ndowooza mungi yerina tujja tutandikira awo yerina tuli ku BOCAT TV subscribing liking sharing wako waffe nze SULA SSENYONGA tubadde n'omutabani Simon Sabakachi nga tuwa biki ebifa wano twefuga twetwala wano tunyoleka wakatanyoleka wano twetwala era twasigalawo batono n'abo abatukkiririzaamu kale mubeere bulungi mweraba BOCAT TV, Nera.